kiti kyekikutteko mwiki gye tumalako yatudduke wa Haji Kasooka byettaka nekyekikutteko kyola nakyo kinkoledde amawulire oba kinkutteko nnyo nedakika 2 neyanza speaker ebali nnyo era n'omulango ogwokuli era ndowooza tulina kwenyigiramu omutwalo tegujja tulema ate mwe bano benkyaza wano nyina okumenga sure nti abagenyi bange naffe tuzimbye ekisaawe agenda kyafuna nga tebawiiki tufune omutwalo gwaffe gugende naffe tubere paati kubanga twagala nnyo Dr. Sirwadda babanga yakikuttemu ate nga gwepangadde naye muvudde wala asinza butavaako kyekola nange kale thank you ekyo kijja kuba neyanza nnyo ssebo naye ze ekikutteko kati wiiki eno nga tugenda tuggwako kikyali kibuga ekibuga kikyali kamu akatogo kamaanyi nnyo kikyafu naye nalabyeyo KCC ng'ejja ng'etandika okulima wano namusibi yaleka akoze byonna byonna n'omuddo gwe yaleka ataddemu gwona nga gwaggwamu naye kati nalabye KCC etandise okulima omuddo ogwo okulaba nga okulima ettaka ezzeemu omuddo naye ate bw'erima ate ogwo obavaawo ate nga badde abalinyirirawo byonna nga biddamu kola kibyonooneka era n'ekirala era kyakubiriza nti KCC ng'ekitongole Kampala mulina kuteekamu obupande enguudo muleke zifula za bizinensi kuyola bodaboda nakulya ki sereza ba bodaboda mitwalo 3 mitwalo 4 kuje pikipiki eyo era olwokuba nti enguudo gamba ate n'abakwata bali mu civilian sibaga nti balina kesi abakisi bali eri bali kugamba titumanyi na kumanya abantu abonona ekibuga ate ne bavumaganyiza gavumenti ekintu ekikyamu nnyo mulina okulaba nga mutereezaamu ekibuga ate ne Kasasiro nga mukola ki mumaliriizaamu mu kibuga kubanga ekibuga kirabika kati mukifudde ndowooza buli omu guba nti anaabeerangamu abeerenga mufeyo pozi n'ekirala era kati nga bwolaba kati bwe tugenda mu maaso nti ffe ng'abavandimwe kati nga nze omwogezi w'abavandimwe mu Kampala wano nti ekintu kyo tukikusiza amaanyi era Gasumba Jeno waffe Gasumba civilian Jeno Gasumba ekintu akikozeko n'amaanyi kuba kati passport bazifula bulungi nnyo wansi eyo nakirabe nga ekintu kikutte wansi ne waggulu era nti mugende mu maaso n'okulaba nga mufula passport zammwe n'endangamuntu ebyo byo kyekikola nti Gasumba byalwanyisa kulaba nga ate nga ffe twaleeta gavumenti ate okulaba nga ate nga mugezaawo kubanga nti ate bano bali bwe bati bano bali bwe bati aye n'ekirala nga ffe tuginoonyeza obululu aye n'ekirala ate nga ffe bakulembeze mu bitundu byonna ate bwe tubuka wano nti kwata ndangamuntu oba passport nti ate bino na bino ne bikyukamu bwe bityo ekintu ekyo kikyamu era tusaba kati kivirewo ddala ekyo kyo kivirewo ddala kubanga Gasumba kikuteko n'amaanyi nebane nga bamuganga ekintu mwebale nnyo mwebale ddala kintu ekyo kubanga kigenda mu maaso era kivirewo ddala titwagala okubanga kintu ekyo kibeerawo pozi n'ekirala era nga bwegamba nti essaawa ya leero ebintu ebigenda mu maaso olaba nga bataddemu ebyobufuzi naate ng'ebyobufuzi tetubyagala twagala mirembe ku munsi guno titwagala kubanga botabanguko bunnyo n'abo ab'ebijjambya n'alabye nga batandise okuba nga balumbalumba abantu bannayuganda twebeereremu buli kitundu kyona kyona gy'obeera beera sitede wooli ani akyadde mu kitundu kyo ani ayita kubanga obutemu bungi nnyo bateegateega abaana bateegateega kugamba obukuwa ebyo naera mu byalo eyo era abeerusi muveeyo buli omu erusi kuba buli kyalo kuliko beerusi n'akakiiko konna lwaki temukuuma makubo ago agayingira omwo okulaba nga obutuju tubumalawo okulaba nga obutemu buggwawo banaffe babayingirira mu mayumba n'ebijambi ebyo sobo byazzeemu abantu bebeereremu sitedi wano mu Kampala n'ebitundu ebirala kyogeddeko ekya Kampala nti Kampala bagisimbangamu omuddo beautification ekituyana omugagga Hamis Sigundu yawaayo emiti omutwalo gumu byonna biteegaamaani bagisigulayo kabazemu okusimba ate birala omuddo bazzeemu omuddo guweddewo ekibuga kyona kiri awo bakyonoone ekitongole kya KCC mweddeko okwonoona kibuga nolwekyo tusigale nga tugenda mu maaso kulanga kyekikwedda mwolesemu amawulire ga mirundi ebiri wiiki eno waliwo okwenyamira ate waliwo n'ekyessanyu nja kusooka n'ekyokwenyamira nga ngata wamu ne mwami kiti kya muwogo inginiya wa KCCA ne bekikwatako kyafuuka kyabwenyamivu nnyo okusanga nti amataba agatuukawo abantu baafa
abantu baafa, abantu ne bafiira mu mayumba gaabwe, amayumba ne gamala ebbanga nga galimu amazzi, ne bafiirwa obulamu, ne bafiirwa n'ebintu byabwe. So bakiteekeko amaanyi okutunuulira emyalo egyo gye bazimba. Nalabye ng'ensonga bagitunuuliza ku kasasiro omunnayuganda gwagenda asuulasuula, naye ate nenkibaddiza nga KCCA erina obuvunaanyizibwa obw'okukolekitinga kasasiro oyo, kubanga eweebwa bajeti ey'okukola obuyonjo mu kibuga. So ekyo tukitunuulire nnyo, tuleme okwenyamiza abantu okuva emabega wonna ekibuga kize nga kirungi. Jennifer Musisi yakola. So njagala abantu Buzeki basanze mu buyinza temumutomeza ne mumukozesa bubi, mumekinge sure nti ekibuga kitambula bulungi, emyala gigogolebwe, mwe mugaba plans ez'okuzimba wano, temukola nsobi ate ne mujejusa oluvannyuma. Amawulire amalungi, President Museveni yataddewo programu nti mu kibuga kyonna eky'e Kampala n'emiriraano abantu bafune amazzi ag'obwereere. Buli muntu afune amazzi ag'obwereere, ate bajja galeeta paka w'ogaagala nga tosasudde yadde n'enusu 10. Naye nawe bw'onooba ng'ogatunda eri banno ojja gatunda nga nusu 2. Wano tuyina abatunda amazzi ne bagatunda nusu 10, tuyina ab'ebitaano n'ebbeeyi endala kusinziira eyo gye tuwangaalira. Buli muntu amanyi sente zagula amazzi, naye wano sisuubira nti waliwo akawansi w'ebisatu mu kugula ekidomola ky'amazzi. N'olwekyo ekyo kinsanyusa nnyo okusanga ng'ate kati abantu b'ekibuga babaddemu obwenyamivu nti gavumenti tebakolera. President Museveni ye mwennyini n'avaayo n'akiteekako essira nti buli muntu atandisobodde okwesembereza amazzi, pulogulaamu y'amazzi kweri. Ekyasinzeyo okunsanyusa yentambula President Museveni gye yatambulamu ng'agenda ku ttaka ly'ekibogo erya Haji okulimuddiza. Yatambula bulungi n'olabira ddala nga ffe tumuyita muzeeyi, naye ko olwo yalagako abalina amaanyi nti akyalimu obuvubuka, oba obubwe buli mu magumba tetumanyi, naye bw'oba olaba entambula gy'atambulamu n'ensimba gy'asimbamu ebigere, kikulaga nti akyalina amaanyi agasobola kubaako kyalowooza n'abaako kyakolera ensi eno mu kutuwa amagezi, mu kutuzimba ne mu kutulungamya, mu kukola pulogulaamu ennungi bwe tuba nga tukute obuyinza. Nalaba mukyala Kyagulanyi ajirega president nti oyo agamuwedde takyana kyayinza kukola. Ani ekigambo kyakoza nti tayinza nakugoba mbaata kati ngalaga nti president tasobola. Naye twali president amanyi ge yatambuza nga ga kitiini. Omanyi Babi Itungo atalabangako bw'alaba alowooza nti yaba asoose okulaba. Tasobola kumanya nti abaamusoose ebweru baalabye okumusooka. Kati oyo omuleka ate Bobi n'agamba mukamaawo bagende mu ngumi asinga yabawangula. Mukamaawo Jeno Muhoozi Kainerugaba. Oyo Katemba wano tekyali mujasigozanyirako. Jeno Mulamba g'omanyi entalo zalwanye. Manyi amawanga galwaniridde wano okufuna emirembe. Ku Africa eno amawanga galwaniridde okufuna emirembe. Omanyi training gy'alina okutuuka okumukiririzaamu abasajja bw'ogamba nti oyagala kulwana ne Jeno oba oyisa mu ggye lya Uganda amaaso. Kituufu. Talwana na Muhoozi ng'omuntu. Oba olwana n'eggye lya Uganda. So oli komanda waabwe. Yes, njagala tuveeyo tuyige omuntu okusamu n'ekitiibwa, kubanga bw'oba nga weegomba okufuna ekintu n'otakisaamu kitiibwa tokifuna. Bobi Wine yeegomba okuba omukulembeze w'eggwanga lino, naye ate alina okusa ekitiibwa mu bakulembeze. Jeno Muhoozi mukulembeze, akulembera eggye lya Uganda, ate akulembera emirembe
mu Uganda naye nga amutwaliramu ali ku mirembe gye ebyo byonna byakora okuyita eno okukwata eri n'okugenda eri n'okukola emirimu gye ali wansi w'obuweereza bwe singa takuuma mirembe yandibadde takola ebyo byakola. Naye singa bukya General Muhoozi n'afuuka pulezidenti Kyagulanyi omulaba wa siga nti singa bukya era ajja kufuuka pulezidenti n'afuuka pulezidenti Kyagulanyi NUP ekiraba wa esigalawo NUP weeri ejja kubaawo kubanga musajja wa mirembe okujjako bamutankuula butankuuzi ate bw'oba ng'okitegedde nti ono mulwanyi naggwano lwaki oba omusoomooza okwata ku kabina kango mbu lwakuba ekkubya omugongo naye bwekyuka bweti nekusimba enjala tosigase gwoba omanye ekiba kyeyanziza nnyo abajereka General Muhoozi Mwami Kyagulanyi bagambye naye oluusi ne General Muhoozi yakyokooza ate naye oluusi n'agamba nti kabobbi ako nkagala mu bikonde naye oluusi abonoza bamukwano tumanyi ababiri abo gyegimu batiini bonna bavubuka Vincent tuli ku speed agenda nsonga ya ttaka musanyusiza ne kasitole kamaka akamuhoozi buli omu ayita munne mu ringa bali kukomedi zaabwe Muhoozi yagamba yaleeta oli napioli ate oli yali nuupu yaleeta nuupu Muhoozi si bwe yagambe nakweli yaye bali bajeno basatu era Bobi Wine teyeegaana baaliko bonna Bobi Wine teyeegaana bwe babimubuuziza wali nagambye byaliwo era obutuufu bwakyo ebiseera ebyo Muhoozi yali nga akulira PGP sibe gwali kakati ate nuupu erina SFC PGP ngete nafuuka SFC kakati nuupu erina omuwandiisi waayo kapiteeni Lubongoya nebeera n'omuwanika Meja Katana ebyo mumbiwa wa ali namba kimaje namba kimaje Mr. Mugarulanze ali namba kimaje mwembandi program ngambo byenjogera anti abuza bagala kumanya okay ali namba kimaje ebe bijja kujja olaba kati abo bigambo bya kambuze kyamogo kama bali bajasi sikimanyi tolaba ono mujasi kimanyi kati gwatali kulutu comedy zawe zebazanya nekati abategere bigenda maso kanti bwe mtawe muli anti oli opposition munabo kati bize bali bonna opposition si enkulu kwa Uganda nze oluda lumugamba akato lwaleero oluganya Museveni siwe olina abaka abanyi mu parliament naye ate nga opposition ya Museveni kale twali kugoda kati wawe ensonga yankutteko wiiki eno omwami omukazi bwe yayita nannyini ttaka eri e Buganga nze ni mugombolola y'enkozi wali ekankobe ku kyalo Kiguli yenze n'akuula emmwanyi zange yeeyita zibwe ng'ayambibwako ne mutabani wa Lwanyaga ono amanyi amala siga kapitalize bulungi wa n'akuula emmwanyi zange buli wasimba mu ttaka lye nanti ndowooza yeeyita nannyini ttaka nze bwe bandi wa kibanja nze simumanyi namumanyi kuba nze manyi mulo mugwanya manyi kabuusu mugwanya kati sinnamutegera namutegera nannyini ttaka omumanyi simumanyi ono bananyini ttaka kakati ojjojja n'okuula emmwanyi zange kakati sebo mwami kazibwe nawe mutabani wa Lwanyaga mbasaba bamusobola mujje munneetondere emmwanyi zange ze mwakudde ekyo kibulikolo ky'emmwanyi kye baakudde nakigula 2,000 buli kikolo sizina obumwanyi za cutting nze ndi wa kibanja tosomeraga ebyange osalimbira wange n'okuula byange era nazeyo kipayopayo ku lwokusatu nensanga ng'emmwanyi zange ezo yakoze ki n'ogulawo musango poliisi olwekyo tekitegeeza nagenda ku poliisi nokutegeeza butegeeza kubanga bwe mba njegadde kumuvunaana tekitegeeza nti bwe bakigenze ku poliisi kimuvunaana nze sinaba kisalawo obusazi naye ssebo omwamikazi we gwe yeyita nannyini ttaka eryo sima ettaka yeyita bweyisi oba nannyini ttaka omumanyi nze simumanyi oyo nze manyi mulo mugwanya ate mulo mugwanya gwe mugamba kijjajjange kakati ssebo wuliriza n'olwekyo ali kutagalya wala mwabeeta abananyini ttaka muleke ate okukola effujjo omusajja w'engabire kubanga nze gw'oyagala okukolerako effujjo erittaka kwenzaaliddwa ate ettaka lya bujjajja n'olwekyo nze manyi mulo mugwanya manyi kabuusu mugwanya noono omusika eyazzeewo naye nja kwongera omutegeera naye gwoba oyagala nkutegeere tekitegeeza nti jangu okuule ebyange okay kakati nga tukyali ku nsonga y'amatovu eyo katuyambe abatulaba ku Dream TV ne BTV ndoza ne hajja jakyongerezaako haji kasokwa ye nannyini ttaka ekisooka tuze tubategeeza nti ekikufuula nannyini ttaka
document kiwandiiko sikyo haji ekikufuula n'ettaka lyange kiwandiiko title bw'oba tolina title toyogera nti ettaka lyange ate ekikufuula ow'ekibanja bintu biringa byesooka ndagaano endagaano eno eyinza obanga ekibanja wagula kigule ekibanja bakuwa kiwe oba ekibanja opangisa kipangise kyokka etteeka ligamba Mwai Matovu n'abatulaba ku Ddumu TV nti gwe ekibanja olina obanga osasula busuulu eri nannyini ttaka kyekikufuula bona fide occupant ku kibanja ekyo nzija ssebo nzija ani kuuza nannyini ttaka lyanoogamba simanyi kati ani gwosasula busuulu osasula busuulu wonderful naye obanga obadde ogandi simanyi nannyini ttaka kakati etteeka ligamba nti nannyini ttaka nobanga oba tosasudde busuulu ettayimu etuuka nannyini ttaka neyeddiza ekibanja kye newankubadde etteeka ligamba tiramala genda mu kooti n'alaga nti ono kityamu gotampa busuulu atali ku kibanja kyange asalimbirako ne bakuyita mu kooti nti Matovu jangu otubuule lwaki tosasula busuulu n'owa ensonga zo so gwe nannyini ttaka tekikukwagala nti genda kukuula mmwanyi z'amatovu nedda ekyo kikyamu bwe banga ettaka liryo nga tasasula busuulu mutwale mu kooti kooti emubuuze lwaki tasasula busuulu ne bw'ojja n'okuula emmwanyi z'oli kiba kikyamu nnyo naye naawe nkusaba Mwai Matovu noonya nnyo nannyini ttaka osasule busuulu okuma enkolagana eyo bali bakola fujjo okay njagala tufune ku video president bannaffe ne badde bagyogerako nomani agyogeddeko president yabadde eri waffe Singo bagituwaawo ssebo nga bwegira yabadde waffe eri Singo nga president yeesalira omusango gw'ettaka twagala genda wa Haji Kasula atubuulire lwaki ensonga z'ettaka mu kulaba kwe ziganya okuggwa ye alwanyi n'ettaka lyejjeza emyaka tegenda mu 15 Haji ettaka yaligula ali mu kooti zisala ne wajjayo ate omusango omulala ye nannyini ttaka lwaki emisango gy'ettaka gikandaalira mu makooti myaka 15 oli mu kooti president n'okuyimuka n'agenda eri mu ddwaniro ekiboga neesalira omusango president ani alemereddwa bato ku president oyo mudakyangazi izo then Haji tumuleete naye land dating about 30 years. Excellency, this is the land matter which you watched on TV last week on Wednesday when you were in Masindi for the Wealth Creation Tour. And you decided that I should call Dr. Kefa and inform him to mobilize that you would come and attend to this matter. It's a matter of double titling, it's a matter of premature eviction and uncoordinated enforcement. Your Excellency, Mr. Mwanje Badru holds a Milo title for this land, dating about 30 years and more, but there are departed Asians who hold a freehold title dating back in the 30s. So Mwanje has occupied the land, but recently somebody called Ainebiona, who is also here, came in the representative capacity of those Indians and said that Mwanje should not be on this land because it belongs to the departed Asians. He brought the title and put a matter with police. So the police asked the office of the DPP to advise. The DPP, among other things, advised that they should open boundaries. When they came for the exercise of boundary opening, hardly a day after, Nebiona and his group came here and used that chance to evict Mr. Mwanje. The case has not been determined, neither at police or court, but actually, I think even by the time of the eviction, there was no report of the boundary opening exercise. So Brigadier Chamzi came in with his force and they occupied the land. So Mr. Mwanje right now is not on the land. Chiraga private mairo ate chiraga nti kyava mu freehold mu mateeka tekiri practical ate bw'okikola ko search statement Ministry of Lands tokiraba naye bakulaga nti weekiri ate ffe ekyapa ekyaffe nze company secretary ya Kimu Kyandi nina search statement ey'eggulo ekyokusatu ekisembayo muzeeyi ettaka lino erya freehold ery'abayindi erya company ya Kimu Kyandi lyava mu mairo naye mu budde buli balina kye bayitanga crown grant kati ngo omunansi akirizibwa owninga freehold title okuva mu mairo ng'agiguze ku munansi omugwira ng'agiguze ku munansi n'agende wa governor n'akola crown grant
n'asobola okuowninga ettaka eryo mu freehold. N'olwekyo tewalina buyinza bwonna okusalawo to evict. Your Excellency, that's where I wanted to correct. I did not evict. Who evicted? We fenced off the boundary as the company. We put a wire. But you can't fence without permission. Your Excellency, ownership comes with rights. Because Your Excellency, when we reached here, omuvubuka oyo n'abakuumi be abaali ab'amagye bakifeesi bonna bajja wano ne bakola ki bintu byonna ne babitwala ne bakuba abantu bonna be bakuba we bali wano oyo nga yabakuba n'akuba ku kyalo kuno kwonna n'ebintu byonna n'abikola ki nze olwaleero kuva bwangu bawano leero wenkoze eki leero lwenkomyewo ente zonna zonna yamanyi gye ziri n'embuzi yamanyi gye ziri ebintu byezotusomesa mpozi mbadde mbigoberera watugamba olina okulima emmwanyi olina okusimba olusuku olina okulunda byonna mbadde ngezizaako kuba nga mbiteeka ngenda mbiteeka ku faamu yange naye omukulu oyo yanguba ku ttaka lino ng'ate n'ebiwandiiko ali nabyona ate ng'omukulu oyo yampabira mu kkooti nga 19 bwe twatuukayo n'ajjayo ki omusango wajjayo omusango ali n'ajja n'akozesa maanyi n'awamba nti ettaka lino lyani ani asalawo kooti yasalawo bali abali bagala kujjako mwanje bandigenze mu kooti ne bawoza kooti nesalawo yebe esalawo nti genda mwanje oba sigara oba mukole bwe muti. That is common sense, even if there was a dispute, especially for the one who is already there. Yes, even the minister can cancel the title. The Minister of Finance can cancel if it was given fraudulently. But in order to do that, you must listen to oba mwanje yajja n'atuula mu ttaka ly'abayindi. Yes, Excellency. N'asenga mu ttaka ly'abayindi. Okay, ensonga muziwulidde. Haji Kasule Ali, President agambye nti kooti yeyina okusalawo annannyini ttaka wabirawo enkaayana. Naye ono gwe tulabye omwami yagenda n'akozesa effujjo n'awamba ettaka ly'omugagga Haji Badru. Kakati President agamba nti no yakola ebyo akwatibwe kubanga yamenya mateeka. Haji obadde mu misango gy'ettaka ebbanga ddene egeza wali. Ne bakutambuza ddeeno dde namukwalwe ne batuuka n'okufa balooya naye nga gwekyagenda mu maaso emisango gy'ettaka. Olowooza vulugu ku by'ettaka ava ku ki? Gyekutuza n'okutwaza eruzira. Vulugu ku by'ettaka bw'olagula ettaka lino ero ne gyaba otwaka butambi obwo Haji nga bamwaniriza wali enkozi bwe yabadde ava mu kkomera ekyabadde enkozi wali ewakaawe butuweeko naye nga Haji bw'ayogera. Kakati nze kuba nayingira mu kkooti ekkooti nzeebaza nnyo abalamuzi b'esimbu nga sina okuleeta ono yansalidde okugenda eruzira. Nze okuba natandika okuwoza ettaka lino nasookera mu bifo binene nga MTN ng'ezimbye akanala ku ttaka lyange nawoza naye ebbanga ne liyita n'engisinga. UTL nayo yennyini neeteekako akanaala n'empoza n'ensinga naye nga sina mulamuzi omu gwe mbadde si 10 wadde okumutuukirira. Ekyo be kyaggwa ne bandoopa mu ofiisi ya President abantu ne basinga. Ekyo bwe kiwedde gavumenti yennyini ate n'endoopa ku musango guno gavumenti yennyini era nayo n'engisinga. Naye gavumenti bwe nagisinga nali ngiroopye ensasula emiliyoni nga 5. N'ettaka yogerako nti babimanyi ogamba ettaka lino ettaka ejjeza yikanagula yika 17. Kakati ekkooti zize zirambika bulungi ebintu byonna nga nsinga nga ne kosti sinzirya. Mr. Spambi yakola yitanga baba family ne bandoopa emisango egitaliimu gyonna kosti sinziina. Gwagambye nti mutabani oguwa mutwala n'okumatikira. Ate nalwawo okukitegeera nti ampita munda. Kakati obuzibu kantukire ku Mr. Spambi naye nga sinaba kugenda ku Mr. Spambi kansookere neebaze abasirikale b'eruzira. Bannange nnyina kyenalabye eruzira abasirikale b'eruzira balina empisa ate eruzira wali obuyonjo. Ekintu kyo kyangenze nnyo ku mutwe balispetinga abasibe bangi nnyo ebbanga limaze emyezi 3 sirabye omusirikale akuba ku musibe
ng'ate obuyonyo ziri musajja muyonjo naye natusejja nefuuka mu kyafu kakati nzize ku ttaka bannange mwene abandaba eyo nagula ettaka yika 17 bwe ngula ettaka yika 17 nga omujulizi wange yali Sibambi negundi wano gundi njina wano ani nga sasula sende mbina wano ndagano kwa sasula sende webiri wano kakati bwe ngula ettaka yika 17 nemuwa mu 27 akyuse kyapa kidema benagula nagula 26 kyenjagala okumanya Sibambi yakusibidde ki kisoka mu byonna Sibambi kyansibidde sinavuma mama we naye ngobuzibu buva ku ttaka obuzibu buva ku ttaka mbanjiza Sibambi ebyapa byange kati emyaka 19 ngatampa ttaka lawyer Sibambi ng'ateze namuwira lawyer Sibambi ate ebyapa yabifuna atya anti ebyapa wabifunira bwe mmala okugula ettaka naligula mu ofiisi yali lawyer wange ate nga neyanguza mu manyi ne mulekera ekyapa kino kidde manya gange era ne kiddamu kikino Hajjali Kasule ekyapa kino kyadda manya gange Hajjali Kasule obuzibu obwajjira omusajja ono yankola akazannyo lyo ettaka bwe litambula yaddira ekyapa kino kyennyini ekyapa nga maze okumulagira asalemu ebyapa n'ebyabala bange kino ekyapa kimu nakiteekako poloti 2 muziraba poloti 2 n'azisa ku kyapa kimu kakati agenda okuza akapapula ebitesirigundi salamu ebyapa nga yika ziri 65 lekana zonzi balage 65 muga nti ettaka lyabulirawa langa mbate ettaka yazo obutaziraba n'ennyonnyola bunyonnyola nti ettaka lyabulira mu poti zine 2 nti ettaka lyabulira mu poti zine 2 ampadde yika 65 aleeta ebintu bino 214 nemugamba kati bino tubikole tutya nti ka era leeta emitwalo 5 nemugamba nti nga siziina naga ndi kale leeta 3 balina omusaveya nekwata emitwalo 3 nengamuwa nagaba omusaveya mu ofisi ya Sibambi mwennyini ne bampa wiiki emu kakati ze nabanja buguwele omwezi namusagamu omusaveya ne Sibambi negati musaveya katojja kufuluma njagala sente zange oba okujja mu kaera nga tayina sente Sibambi yennyini ali njagala mukwata ettaayi Sibambi najjayo sente mu seefu n'azimpa bwazimpa nemanya nti Sibambi begasira omusaveya kunziba kalifurensi nkaira wano nagenda ku polisi ndio pa Sibambi n'omusaveya bulifurensi bwina wano kakati bwe mbeera ku kintu kino ettaka bakiteriwera mu 2016 ekyapa kyagenza okufuluma kikino banekandaga ensimulabe nga ettaka lirimanyaga Sibambi yikaana mu 2 eyanga mati lyabulira muli nyonyola haji bayinza okutabira bebe nyonyola kyekyaliwo kajonyole kakati ettaka zizo tebajja bbira bebe nenyonyola tebajja biraba zaddayika 65 ngenda okuloonyereza 2016 nga ettaka lirino ayitadde mu ploti zino yikaana mu 2 ziwera 17 bino lawyer wange yabinzuulira lawyer gwe nateekako kakati nengamba tibanege enkole ntya naye nziramu okubaja Sibambi binti mpettaka lyange neteeka ku TV bali Sibambi mpettaka lyange benemulopa empigi naye nanzigulako omusango navuma maama we naye njogera ntya Katonda omusango gwa Sibambi navuma maama we gwise embalamuzi 3 nasooka ku Buganda Road Court omulamuzi nawuliza owokubiri olwagamba muvuma kimbu sikimanyi wabiri wayogeranga nti mukyalo yamwazika Gomesi omuza kyekyo kubanga wagamba ndi mukyalawo yeyazika mama wa Sibambi Gomesi nga bagenda omutikira ebyanyiza kanso olimba kwa parliament mulamba omusiwaza ogani mama we yeyazika Gomesi nga bagenda omutikira sebo kumanya samusiwaza kanso puliriza mukadde wange nze mperedde abantu 7 balina diguli besizaala nga ne Sibambi mwali kakati bali sinza kubogerako kubanga tebali kyebankoze naye ono kyeva njogera ebyo byonna lyottaka lyange ambonyabonyezza nnyo ate nga nze sente yange yakinaku bannange mumpulirize mbagenda tandika okukola nnyo emyaka 7 bwe nzija mu Kampala nga nsoma nengenda mu wino otandika okwetika emigogo ensawo zamwene ensawo zamwogo guno busuwale bukutukumuna gukyoma bwe guti namira ddagala emyezi 6 gudde gutereere sente yange yakinaku naye ate okola nagiteeka mu Sibambi ate naziba so kati kyekiri kutaka essaawa zino mukomi abavuddeyo otya kakati essebo nakyo kankyogereko nze okuva mu kkomera nakoze ati naye nga nkyali mu kkomera ofiisi ya pulezidenti yatuyita ffenna abali ku mataka olwo Sibambi yayita munda ataddeko abalala bamirundi ebiri bemirundi ebiri nze ndi wakusatu bonna nga balina ebyapa akapapula ako nakakuwaddeko naye nga balina ebyapa ne balangirira nga nze ndi mu kkomera nti okusinziira ku ttaka lyengo bwe tulirabye mu State House Haji Kasule ye mutuufu mumwaddira ebyapa magana nga mubikka ku ttaka lya Haji Kasule ku ttaka lya Haji Kasule ne balipooti nga ndi mu kkomera Luzira
nze mu bulamu bwange siweza nga ku kilo 8 navudde nyina kilo 8 mu emu owangu omusango ali mukomera ngani mukomera State House negusala nayo negusala ngendo kuyingira mukomera nga nyina kilo 7 navudde nyina 8 mu emu ettaka liruda wenyini nyejeza lirijeza mu tawuni mwenyini likana mu bilizi yatwala omwami State House yasaze gwe nanyini ttaka nanyini ttaka kozo nazasala gwe nanyini ttaka ebintu bene bagenze basaka ebyapa ebipya byonna bifu nga bogera ebyo bisaboji mu ofisi ya president nga yayogera ebyo oyide sebo so mu bumpimpi wogamba nti soka cha koti State House yasazeewo gwe nanyini ttaka nane koti zizenga zisala koti zonna zasala wodda naketa wogamba nti koti zikoze bulungi emirimu naketa mu koti ta chechi kulemesa okubeera ku ttaka ly'okusoloza busulunga bwasoloza ngene oyogedde bulungi sebo mbakyali mu bintu bino nsibambi yagenda ku radio CBS n'agamba nti bannange Haji Kasule talina ttaka jjeza era temukkiriza okulinnyayo era sebo bakuba kataba nzite kyenzijukira wali otambala wansangayo naawe namawulire kutegeera bulungi namawulire baffe baaliyo libangoba libankuba kataba nzite nga nsibambi agambye abantu bali ate chairman yennyini yatuyita nti mwenna bakaina muleete ebiwandiiko bya muzitegeera chairman sifuna nagenda n'ebiwandiiko byange nsibambi teyajja eyagamba nti nja kujja nti atende kumbaga yandi kukiti yajja ne bankuba kataba nzite nemala omwezi mulaba nga ndikundi ninga gwe nanyini ttaka ebyapo biina State House ebikkiriza ekoze verification ofulu yalangirira osina nyini ttaka abatuuze tebaddangayo kumpa busuulu bate nga balinga bampa kati emyaka ndi mu 7 tebampa busuulu olwansi bambi ng'atanzibye bubbi akapapula kano balanga ekyewunyisa kaakano buno buli fresi nemuloopa dda naye munanga buli w'omuloopa teri musango gye gugenda kambalage kino kiraba kooti ino namuloopa naye mugamba toddeyo okulinya ku ttaka nange ebiseera bye yaddeyo nazimbayo n'ennyumba ne bakolawo n'ekkubo nga kooti emuganye erina olupapula lwa kooti emuganye okuddeyo okulinya ku ttaka so that is impunity kujemera kooti nagijemera yo kooti ekoze emirimu gyayo ate twawandise ebbaluwa erezi muvulaana asasula miliyoni 7 ku kino kye yakola oyo Mr. Nsibambi ate ng'akola ebyo ye munnamateeka akola ye munnamateeka ettaka lyange bamala okulibba banemu abali mu mpulirize bulungi bamala okulibba yayiteeka bantu babano yayiteeka mu Yusufu Nsibambi yennyini yati Nsibambi n'asubuga mukyala we Lugobe Fahad Ibrahim n'Alisa Manuel Kabugo ne Nasejje Veronica Sekuyitale we naye ono Mr. Kabugo bamuyita mu kooti n'abone ku mukulu n'agandize sina ttaka jjeza kooti mulamuzi amuganda yokola defense yakola yino so mu bumpimpi Haji Kasule era ngagamba talina ttaka jjeza kyenyado okuyalinga nti State House yavuddeyo lipooti ya State House oginaawo baba State House population nakikuwaddeko ko okay twakirabyeko nga bannamwe naye nga bakakasiza ttaka lyo katugende wa Vincent Haji Kasule omuwulidde si yekka president omulabye ng'agenze mu ddwaniro ly'ekiboga oza ki ekivuddeko obuzibu bw'ettaka lwaki emigozo bana ku ttaka tegibeera sobi ne giggwa once and for all buzibu luddawa bwe bakudde emmwanyi zo bakudde emmwanyi zange naye ng'akaakula emmwanyi ozo obuzibu ku ttaka buva luddawa buli luddawa ku buzibu ku ttaka teeka ly'attaka ndu batamanyi amateeka wegali kooti zitalina maanyi kati kooti esaza omusango amateeka gamala ne kooti zikola emirimu gyazo obujjuvu naye wawo impunity ekyomuyi natagambwako bulimu ensimbi kubanga ono ow'ekiboga agambye president Haji Badru ow'ekiboga nti oli ayampa wabira mu kooti n'omusango n'agujjayo kyokka najja natwala ente zange nangoba ku ttaka lyange mu kooti adduseeyo akozesa amaanyi basirikale ye be yayogedde n'abantu nkyogere nti abayisa atya kale abantu ab'effujjo nibajja ne bangoba ku ttaka lyange so kitegeeza impunity ebintu ebyo obuzibu obuze okutandika mu 8 mu 7 awo ogw'ettaka luli Amini yajja n'aliwamba mu ngeri ye n'ateeka ebiragiro naye teyakola fujjo n'oba tetagwaze ku by'ettaka takoze fujjo ku bantu naye bano abaagenda ne beetooloola eruweru ye Museveni yennyini eyo gye yatambulira gy'abadde agamba mbu kati ndiwadde ggwe naye n'ebiwandiiko lye yamuweereddeko nga talina biwandiiko byamuwadde bitegeeza nti byebino giryo wabula okwogera obwogezi naye kooti bwebanga yali yenna kyeyasalawo awo twali ng'ayongereza ku kyaki omusango bagujja mu kooti kitegeeza nti bw'olaba teguliimu oyawo aba yagujja naga kati kankozesa eryange kankulumba ekimafiya amanye ebintu byaliko si bibye kati ekyo ekimafiya kyogamba kigenze wala nnyo kakati omuntu wa bulijjo omuntu omunaku atalina abantu abafaanana nze abafaanana ng'omukulu ono bangi bakaaba naye ng'ababakaabya ate ababakaabya bali mu gavumenti eno
beyambisa mundu beyambisa sente zebalina naye nga sente zate zebalina ate bazibbye kuffe nabadde ndoza tiba president yandagire n'abaali nono bakwatibwe kubanga yakozesa abasirikale teri yakwatiddwa bakutte ono yekka ate babakwate batabo bali ye president Museveni ezo racket sazimanyi tasobola bakwata kubanga azimanyi bino byolabanga agenze n'asala omusango ogwo ayinza okuba tabiinaamu nnyo mukono ekyo ne kiggweeraawo naye ekiriwo ettaka lisizza abantu baffe bangi wano nebafa mysteriously abalala bali mu makomera ng'ono omuntu ajja n'akujwetekako ekisango ogenda okuba mu kukomera nga bo bakola dda okubya ettaka kandi bayinza n'okuzuula nti kaakati ono haji alinawo bakyayinza omugoberera nti baana be babiri bemuli abagezigezi ne bo batta ne bo bawo tumulaba muntu yafudde emiti bitategerekeka naye ng'ekimutisa yettaka lino ono lyalwanirira ettaka lye lyennyini kati koze tetya okuvaawo because ettaka li very clear ow'ekibanja n'ow'ettaka balina okukolagana very clear naye munange ebintu bizibu mulamuzi okujjako nga gwe tolina ttaka endala ene following ensonga y'ettaka naye eno tekyalina kyesobola kusolvinga ku byettaka kubanga bebamuamuzalina byanoonyereza kityamogo ensonga ozewulidde ebyabalwanya bizzeemu kati president yazzeeyo mu ddwaniro ojakubire emundu kusala misango gya ttaka kituufu obubbi bw'ettaka bungi nnyo era bananfuusi nnyo era betakolebwako nnyo kubanga obubbi bw'ettaka bagala ne balondoola bintu bingi nnyo ani abo abakolako haji agenze mu kooti myaka 15 okusoba ali mu kooti ani abo abakolako bw'oyagala abantu benyini balina beekolerako nedda bantu muteeka weegali tuyigamba teeka babagobe emisinde lwaki ozze wano tumuveeko ali mulamuzi naye tumuggyeko babagobe emisinde waliwo ensonga ziraze tuzigonjodde tutya zikwata mutya President Museveni nga tetunatuuka ku PLU agezezaako era akyagezaako okujjako nga sinatuuka ku nsonga eyo njagala kusooka kulabula abantu bonna abeesembereza abantu abayitibwa balooya mubeegendereze nnyo balooya amaka gonna agazze gakozesa balooya essaawa zino ge gali mu katyabaga balooya beekobaana n'abalamuzi ab'ebiseera biri ebikadde ne babayambako abalamuzi ab'ennaku zino basanga obuzibu kubanga balooya abaaliwo ebiseera ebyo baaleka ng'embeera teteredde so mwegendereze balooyazi ate gwe nannyini ttaka gw'olina information ey'amaanyi ku ttaka lyo oba ku bwannannyini obw'ekintu kyonna ky'olina nga mwami Matovu bw'abadde atunyonyola wano lwakuba waliwo waatanyonyodde bulungi n'agamba nti oyo abadde annyonnyola n'agamba nti oyo simumanyi mu bannannyini ttaka naye teyakinyonyodde bulungi oyo simumanyi kubanga nze manyi mulomugwanya nemmanya ne Kabuusu Mugwanya kakati oyo tabannamunnyanjulira manya igwe nannyini gw'oba omanyi information esooka ate y'omuzinzi nga gwe osobola kuwa obujulizi obukwata ku kintu kyo nga bwe mulaba Haji bw'ayogera naye kati obuzibu Haji naye bwe yafuna nti yakozesa mwami Nsibambi nga looya ate si ye yekka ate omuntu akusemberedde amanya ebibye by'omunda balooya batusemberera nnyo mwe bazadde baffe abali eyo bw'oba ng'olina balooya gezaako okubeekenenya mu nkola gye bapafomingamu ate tebajja kukulaga kubanga bajja kusigala nga bakugamba ekyo nja kukimala so mwegendereze balooyazi batomezezza amaka mangi nnyo waliwo omukyala President Museveni gwe yatuwadde Fiona Balungi essaawa zino kooti ze azituuza ku ttaka muteeka ki ye kooti ye tetuula nti egenda kutuula mulamuzi kiki kanjije nkunyonyole kooti ye tegenda kutuula nti eri mu chambers bagenda kuyita abajulizi bagenda yagituliza olumala kukungaanya obujulizi ne information okuva ku nannyini n'agusala omusango awo ne information okuva ku chairman ng'abayita
nayita polisi nayita RDC nayita bananyini n'ababbi bora ne batuula ne bakola rokasi ku ttaka ne babuuza nti mwami Haji Kasule igomanyi iki nga Haji Kasule ayogera ng'oli agoberera okusinziira bino nga bwe bize byogerwa ono waatabadde nga Matovu bwayogedde nga teyabadde ate nga bye biri mu mpapula ffe tuzaako ki nti etteeka ligamba ki nti etteeka ligamba nti nanyini bw'aba ng'alina obujulizi buno ne buno ne buno yaba nanyini kintu ng'avaawo Fiona Balungi agambye obujulizi obwo ani abuverifyinga waliwo balawyers abasoma amateeka abasoma amateeka nga balaba nti ebintu ebyakolebwa bimenya amateeka gino emisango gyonna gyolaba egy'amataka ettaka lizze nga ligaininga value mwami Haji we yagulira ettaka eryo value y'ettaka yali tenabange ya leero ettaka eryali lya $5,000 oba erya $1,000,000 essaawa zino lya $2,200,000 kati omuntu bw'aba akubyeko 5 ku 100 aba akimanyi nti nina $3,000,000 za 3 naye katogere Matovu independent journalist Balungi kyakola kiri mateeka ko wagamba nti yasala omusanga awo wewe ebintu ebikolebwa oli nakulaga nti akuyambi naye ate awoza nti akuyambi nga yakikoze kubanga kati nzo mpadde kiwandiiko kye kikakasa nti nze mutuufu era ekiwandiiko ekyo kigenda kustandinga kitya mu mateeka because mateeka kooti esala emisango gye ne president bwe yagambye kati Balungi emisango agisalangaani nga wali wawo ono gundi atalewo okuwambalira nnyo kabaka mayanja era mwe nebyo tebibindinga banange bazizza ku ttaka obazizza ku ttaka biwandiiko ki byobawadde be batuufu oba oli gwe bakayana nabo ebituufu nolwekyo ekyandibadde ekituufu ze kooti okwanguyiriza emisango gy'ettaka zigende ku lokasi zisale emisango ku ttaka naye nagina emisango gy'ettaka kooti oluusi girwawo nga ziba kubona bagambe balooya bangi bebe kituufu babbye ettaka ly'abantu wowe omwami bamuyita Mutegeki mugenzi kati yafaayo yali awo kitintalawo naye nga alina ettaka awo kuliraana Namboole erudda awo looya awo gwe yali eyakozesa yabba ettaka lye agenze n'okufanjala emigozi awo nekyalo n'olwekyo twandibadde tussa ekitiibwa mu kooti kubanga kooti ejja etambulira mu mitendera obuzibu obuzibu obuliwo buli bumu nti abantu bano abenyigidde mu kugotaanya bannaabwe ku ttaka nga bamanyi nti be batuufu bakozesa ssente ne bakwatagana n'abalamuzi ne bakwatagana ne balooyas n'abalamuzi abamu ne bakwatagana n'abapoliisi abamu era abapoliisi bemwe abajingajinga ebisango mbu trespass manya waati kakati ye n'akola byakola bwe n'akoleka mu bbanga wowe incident eri mu Kisenyawe nakajula mu Kisenyawe era abadde bananyini kifo babefuulidde birimu omwo yaliranya okugwanda awo birimu omuntu ng'oyo nti kubanga yalina ssente ye wano ayagalawo baatwazizaawo kifuba oba gwe toyagala ssente tutwaliddaawo ku kifuba ne bajingajinga ebintu n'olwekyo president nze kyemusaba president Museveni ebimu abimanyi azaabiyitamu ng'abimanyi n'abantu be bangi abatudde ku ttaka eritali lyabwe kye tulina okukola kwe kulaba nga ekitongole ekiramuzi kisibwamu ekitiibwa naye ate nakyo n'abali mu kitongole ekiramuzi naye ne bissaamu ekitiibwa n'abali mu poliisi nabo ne bissaamu ekitiibwa ne balooya nabo ne bissaamu ekitiibwa otujja kufuna ekituufu kubanga amateeka agaliwo okuby'ettaka gatumala bulungi nnyo okubanga tujja mu bifo byaffe bye tulina naye ebintu bino mulabanga ebyobisaago biriko abantu abalina ekigendererwa kyennyini ekyokubba ettaka ly'abantu mu bugenderevu ate nga kivuddewo nnyo kyangu mbadde ninake njagala kwogerako kubanga Haja atugambye ettaka limaze emyaka 19 kooti yarangirira nega nti Haji Kasule yananyini ki basi ne sawa ya kakati talina bwananyini ttaka kubanga tasasulwa busuulu Fiona Balungi okugenda okulangirira nti kino kikolebwe bwekiti aba in touch ne kooti
waliwo ebintu ebibeera mu kooti naye nga kooti tezikola lokasi ate ekirala baroyazi nga balemesa kooti okusalawo ekituufu omulamuzi atuula mu kyemba naye omuntu omusango gwatutte ku ttaka avaawo n'obujulizi bw'ogamba lokasi wali abatajja kitegeera naye omusango ogutudde ku ttaka kuli abantu ne batuuza olukiiko lw'abatuuze abali ku kitundu okwo avaako ng'obujulizi bwona abuyina n'afuna ekituufu n'akola ekyandibadde kirina okukolebwa kale kikyamogo seconds maliriza sibula kyayogera ekituufu era haji ndowooza alina okatiza byabali gwetolina kyo ekyange bannayuganda nze nga bonaga nti tulina okwegereza ababbi b'ettaka bangi nnyo nga bwemulagaga nti President Museveni ataddewo obukiiko bungi nnyo n'olaba n'ebyobusuubuzi yateekawo obukiiko tebukola naye sebo bikola ddala wadde nga oyinza ogamba nti obinyomanyomamu naye olwokuba ti gye bava wonna yeyimukiddemu nga ninabakuba ali yes yeyimukiddemu naye nga nze kyeŋŋamba President Museveni kati alina okuteekamu amaanyi obubbi bungi haji nsaba osibule bakaluka kakulu nnyo ate mpidde ono mwita mulamuzi erinnya lye mulamuzi linnya lye nsibambye agenda ku ttaka naddiwo omukazi omukadde w'emyaka 9 n'akola fojjala eno sitampu eno chairman namulopa ku poliisi naye sibambye agamba mu poliisi ona gyagamba nti yasomesa abalamuzi tutulawo kale nze Moses Mugala obudde butuweddeko haji nesibula ebyo bitandikiraawo koja byagyetegereza sibula haji bannange abadde batulaba mwebale nnyo naye kulika ayinawe twakwaniriza mu bitiibwa wetambudde emmotoka ya bbeeyi mwebale nnyo okutulaba haji Kasule baddaye wangi sebo watambudde emmotoka ya bbeeyi nakulabya abantu bodaboda zayise nga zikwaniriza kankikuddemu omutaka akomyewo emmotoka y'ebbeeyi kankikubule ng'ensi yonna ewulira nze ennaku gye mpisemu wabikoledde wansi bambi mu constituency ye oyamwesimbako nze nagula emmotoka kanyini emyaka 18 up to now nze Moses Mugala njagala okwebalira tubale ensonga za ttaka zomanyi teziggwa malojjo Haji Kasole nadde mu kkomera ne sebamusiba lwa ttaka newankubadde nti ensonga za ttaka era kumpi we zaali abanja ttaka lye yo naga nti wanvumye naga saakume nabanyiza ttaka lyange ndi wanvumye wavumye maama wange namuvumye ddi kubanga nagamba Gomesi ngaakolekera yajijja wa mukyala wange mukulu naye bwe bityo bibeera ensonga z'ettaka tezigwa manya ne president yeeyimukiddemu kituufu president agende ng'asala emisango gy'ettaka oba kooti zeddiza obuyinza bwazo sala emisango gy'ettaka ate zigonjere balungi byakola mulungi yebale kukola naye bibindi nga biri mateeka oba ebitongole ebyamateeka tubiwe